Anso, soko yogereko naye olabe. Yatandika dda era kkooti eyawansi eya High Court n'efulumya waaranti ng'ekutte properties z'obusiraamu 9. Properties z'obusiraamu 9 ng'ezo mulimu ezimu ey'emijeera, mulimu William Street, mulimu Kyanja, mulimu Shares, mulimu properties ziringa 9 ezo kwata okulikavalinga ssente zino. High Court yaissuinga dda waaranti properties ezo ne zikwatibwa era n'egamba zitundibwe oluvannyuma lw'ennaku 3. Ndowooza kati wasigadde ennaku nga 2 properties okubeera nga zikola ki nga zitundibwa. Kyekyabaleeta Uganda Muslim Supreme Council wano mu Court of Appeal nga basaba kkooti eyimirizeemukko mu kutunda ebintu ebyo okutuusa nga apiiru yaabwe ewuliddwa, naye kkooti eno ejulirwamu egaanye nega nti tewali nsonga yonna lwaki okutunda ebintu ebyo tekugenda mu maaso okulikabalinga ssente. 22 mwezi ogw'omukaaga yatuukirirwa aba Uganda Muslim Supreme Council nga baagala okumuguza ettaka ery'essembabule. Bwe batyo yakkiriziganya nabo ne bakuba endagaano n'agisayininga n'akkiriza okubasasula ettaka lino ensimbi obuwumbi 3 ne miliyoni 5. Aba Uganda Muslim Supreme Council bamugamba nti ettaka bajja kulimuwa nga tekuliiko wadde alikayanira mu myezi 2 z'ennaku 6. Era bamutegeeza mu ndagaano nti mu nnaku ezo 6 bwekuba nga kuliko ekintu kyonna ku registry ekigaana okutransferinga ettaka eryo bajja kuba nga bakijjeeko. Mu ndagaano mwalimu nti abasajja aba Uganda Muslim Council beesiga nnyo ebigambo ebyali bagambye omuntu wange nti bajja kumuwa ettaka eryo mu myezi 2 nti era singa tebakikola baali bakumusasula interest ya 12% buli mwezi okutuusa nga bamuwadde ettaka oba bamusasudde ensimbi. Bwe batyo baalemererwa okumuwa ettaka mu bbanga lye bakkaanya, interest n'olwekyo n'etandika okubeera ng'ekwata ku ssente ez'abasasulwa. Ebbanga liiseewo kati ligenda myaka 4. Uganda Muslim Supreme Council tezza nsimbi, teyamuwa ttaka, kwegamba balinga essente bo abaalonda ennonde nti zaali za bwereere batwale beeriire munnange muntu wange baleme kubaako kye bamuwa. Ebbanga bwe liiseewo ne tutegeera nti ate ettaka lyerimu Uganda Muslim Supreme Council yaliwa omuntu omulala n'abasasula n'ensimbi. Kakati ne tubagamba nti ffe ensimbi ezaffe muzikomyewo akageri gye muli nti ettaka ate mwali wadde omuntu omulala. Ne batuwandiikira mwezi gw'okusatu omwaka guno ne batugamba nti ensimbi zammwe tujja kuzizza okusinziira ku ndagaano gye twayingira nammwe. Kitegeeza nti baali bakuzza obuwumbi 3 ne miliyoni 5 wamu ne interest eyali ekuze okumala emyaka kumpi 4. Ne tubagumiikiriza emyezi 3 tugenda okutuuka mu mwezi gw'omukaaga gw'omusanvu nga sikulirayo kanyego abantu abatusuubiza okutuddiza ensimbi nga tebeenyeenya. Ne tusalawo okubawandiikirayo akabaluwa okubajjukiza nti baleete ensimbi ekageri gye kali nti ettaka baali baliwadde nate omuntu omulala. Baatuddamu mu mbeera ey'ekyejo nti tebatumanyi, tebatuguzanga ku ttaka mu bintu eby'ekyejo bwe bityo. Kwe kubatwala mu High Court okubawaabira. High Court n'esalawo nti kituufu ensimbi baazitwala ate ettaka tebaali wa muntu wange n'olwekyo basasule obuwumbi bw'essente 19 ezaali ebbiliyoni 3.5 ezaabaweebwa ne interest ebadde emaze ebbanga ng'ekula kumpi kuwera myaka 4. Baagezaako okugamba kkooti eya wansi nti egireyimirizaamu mu nsala yaayo bajje waggulu bajulire. Kkooti eya wansi n'egaana ng'egamba nti tebalina nsonga yonna yassalira lwaki bagaana okusasula omuntu wange ensimbi. Ne bajja eno mu Court of Appeal nga basaba kkooti eno eyimirizeemu mu kugenda mu maaso n'ensala ya High Court eya wansi
ne kkooti enejulirwamu naye eganye ng'egamba nti ensimbi z'omusajja mwazitwala, ettaka temwalimuwa, muve mu bintu by'ekyejo, omusajja muddize ssente oba mutunda bintu byammwe mwe mumanyi, naye nga ebintu ebyakwatiddwa byo bigende mu maaso bitundibwe, essente z'omusajja zikole ki? Ziveeyo. Awo nno we tuli Uganda Muslim Supreme Council baganye okusaba kwayo okuyimiriza okwenforcinga judgment ya High Court olw'okuba nga omulamuzi akizudde tebalinaawo nsonga yonna lwaki kkooti eno ejulirwamu ate yaliyimiriza okugenda mu maaso n'okwenforcinga judgment eya High Court. Baaliwa kampuni gye bayita Enterprise Handling Services Limited. Kampuni eyo abasiraamu b'Essembabule wansi Muslim district eya wansi baali bagirizinga ettaka eryo emyaka 15. Kaakati Muslim Supreme Council bw'ekitegeera ne bagamba nti bannange mmwe ab'Essembabule temulina buyinza kulizinga ki ttaka lino kubanga ekyapa kiri mu council si mmwe ku district eya wansi. Omusajja oyo kampuni eyo ne bakolagana nayo mu mbeera y'okwagala okutereeza abasiraamu aba wansi kyebakoze ki kyebaali bakoze. Ndowooza tebyagenda bulungi, okitegedde tebyagenda bulungi ebyo ebyabwe n'omusajja oyo ne kampuni eyo, ate transaction eyo ne bagivaamu ne baguza ate muntu wange nga basuubira ndowooza nti oli banaamujja kuki ku ttaka kubanga bo okusinziira bo baali baga nti aligenzeeko muki mu bukyamu. Ekyabalema musajja yabatwala mu kkooti n'abasinga ettaka ne balimuwa. Kkooti neragira omusajja oli abongere ensimbi n'azibawa. Kitegeeza nti waiti wasigaddewo mukisa gwonna Muslim Supreme Council ate okuwa client wange ettaka kubanga bali bamaze okulikwasa kampuni ya Enterprise Handling Services era nga ligenze n'ekyapa kyebaali bawadde muntu wange nga bamuguziza ettaka eryo ne tukibaddiza tubagambe ng'ettaka gye muli waddeyo n'ekyapa kyammwe tekyatukolera makulu mukitwale mutuwe ensimbi zaffe okusinziira ku ndagaano yaffe gye twayingira. Ffe njagala abasiraamu mu ggwanga lyonna bategeere nti muntu wange ekikulu ennyo si property z'abasiraamu, ekikulu ennyo ssente ze. Oba ssente zivaawa oba wa Supreme Council yemanyi jejja okujja ssente esasule musajja wange ebilioni 19. Oba banaatunda byabwe oba banagayira gavumenti nezibawa oba banazikunganya mu basiraamu oba mawanga g'Abawarabu ogwo omutawaana gwabwe. Ffe kye twagala muntu wange kyayagala ensimbi ze bilioni 19 zisasulwe. Ekyo nno bwe kinaabalema kkooti yakkiriza omuntu wange atunde ebimu ku bintu by'obusiraamu okulikabalinga ki ssente ezo. Era banaaba balemereddwa ndowooza banaaba tewaliiwo nsonga ndala ate mukugira kukola ki kugenda mu maaso na kutunda bintu ebyo kujja mu ssente ze z'abanja Uganda Muslim Supreme. Kati kino kikutte ku kitebe nga council bw'abadde ayogera kikutte ku kitebe. Ekitebe kigenda properties simanya meka zigenda naye nga spiritual leader yeyegatta mbuyayi n'otunda ekintu emirundi 3 n'oteeka riba interest n'ogiteeka mu gundi ng'otransactinga gundi ebintu by'obusiraamu n'oteeka mu riba gumufuti n'alya riba n'ateeka obusiraamu mu riba. Ffe tuli mu muzikiti gw'Entinda tuludde nga tuli mu kkooti nakati era tubadde tuva mu kkooti watuwabira esaawa zino tufa akafuluma mu kkooti tubadde mu kkooti ya Bulandi gundi section kkooti tuli wansi w'omulamuzi gundi n'amanya Benard. Ku muzikiti okujjako biseera bya sola naye ate ffe obusiraamu butugamba butya essaawa 11:45 12 subuhi nsobola okusalira kodi Kampala sola banzikiriza okusaala dhuuli saa 7 nina okusala kodi Kampala asubiri